Baba Professor Chigundu. So by nation. Yes, sir. What news? Yes, sir. What is what do we cannot work with it all the credence here? Yeah. No kutegeza abantu kyekigenda mu maaso wefuati. Era amanyaga nga bulijjo. Yes, sir. Zabdu kali mu Kigundu consultant. Yes, sir. Era nga mu kiseera kino tulinawo pressure group gye twateekawo. Yes, sir. Eyitibwa team for your change. Yeah. Tugamba nti kibe ki tuteekwa okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Team for real change. Yes, sir. Naye nga pressure group eyo omulamu omukulu egamba nti akalulu tekalina makulu. Yes, sir. Mu Uganda mukwate bulungi akalulu kaba k'amakulu nnyo ekkubo lya democracy ekkubo ly'emirembe naye mu ggwanga lyaffe Uganda akalulu tekalina makulu. Kyemutegeeza mu ekyo pressure group kyetegeeza nti temuliro de keetabamu olw'okuba tekalina makulu. Tukunga bannayuganda bannaffe. Yes, sir. Tukunga n'abantu abali wabweru wa Uganda bannayuganda abagenda mu nsi abagenda mu mirembe n'abagenda mu myenda embi abali mu mawanga ag'ebweru nitukunga n'abantu enzalwana z'amawanga ag'ebweru naye nga galumirirwa ekitonde muntu okutuwa okutudukira n'obuyambi okulaba nti tusobola okufuna demonstration etaliimu mwogolo gonna ng'egenda kubeerawo nga ezze kutwala President Museveni kumujja mu buyinza. Era ffe tugamba nti Mwami Museveni avaako na demonstration so si kalulu. Demonstration ye mujjako so si kalulu. Era nga mu Uganda kati mu kiseera kino nze President wa Team for Real Change teri kalulu ku 2021 Abdulkarim Kigundu. Ensonga eyo yennyini ekyokulabirako ensonga eyo yennyini eba nkulu nnyo naye mugibunyisiza eggwanga lyonna byonna beteefuteefu okukwatagana nammwe mu ekyo era tukwatagane kubanga jjukira agali awamu gegaluma ennyama mulina ekibunyisa ensi. Era ssebo bwe nga nti ze President omulimu ogwo twagutandika kutalaga eggwanga lyonna mu mbeera ez'obulumi gwe tutambuliramu. Era kyenvu nekugamba nti n'abatali bannayuganda naye nga balumirirwa ekitonde kibayita ekitonde muntu batujjukirire ne ssente. Kyentegeeza mu kyo twetaaga okumobilizinga bannayuganda okwongera emisomo kubanga emisomo tugitambuza mu bulumi obw'ekika ekyawamu okusomesa bannayuganda bonna bategeere nti Mwami Museveni kati kumbi mu Afirika yonna ye mukulembeze wa bannakyemalira. Tayinza kutegeka kalulu kamujja mu buyinza. Tasobola kutegeka kalulu kamujja mu buyinza. Ekyo kitegeeza tulina tuyamba tutegeeze bannayuganda bonna bamanye kubanga abantu abaagala democracy abantu abalinga Abdulkarim Kigundu twali twagala nnyo enkola ey'akalulu. Naye olwaleero ebyokulabirako example gye tulina gye tubawa maka gye tukyatambuza Mwami Museveni ye mukulembeze wa bannakyemalira mu Afirika yonna tasobola kutegeka kalulu kamujja mu buyinza. Kitegeeza nti akalulu tunakateeka bbali tukozesa demonstration ey'amaanyi okulaba nga tumobilizinga buli muntu yenna okuba ntusobola okulwanirira eggwanga lyaffe okulinunula. Olunaku lwaliro baluyita lunaku lw'abanunuzi lw'abazira simanyi lw'abazira. Nze siruyitangako lunaku lw'abazira kubanga toyinza kuddira bamenyi b'amateeka bakondo abawedde emirimu. Omusajja yalekawo ennyumba eyali omupakasi yali mukasiisira n'adduka n'agenda mu nsiko alwanyise gavumenti yali eriwo ekubiddwako akalulu mu 8 gavumenti ya Dr. Milton Obote n'ogenda n'oyingira mu nsiko kubanga olwaliro ku ssaawa zino era lyo lyekkuba erimu lyenteza bannayuganda bwe munaazibiriza bwe nti nimwebaka buli az'amanya gye muli mu bulamu bwammwe ne mubaana bammwe ne mu nsi yammwe ne buli kintu kyonna kubanga olwo babanga bakuza n'olunaku olw'abayeekera ne beyita abazira era ne beyita abanunuzi. Kati gwe n'oddewo niweebika bulangiti kitegeeza naawe obuzira bw'okwenda okubweteerawo obuteekawo otya. Bali abasajja baasiguukula gavumenti etaweza na myaka 5 tijawera ne bagisiguukula ne bagijjawo ng'erondeddwa bantu. Naye eno gavumenti emenya amateeka mu nsi yonna eri criminal myaka 35 nnyonnyolaani eri mu constitution yaawa eri muteeka ki. Kati gwe n'olimu okukola puroguramu yonna okanti gavumenti ogiwunzika ogijjewo. Nolowooza nti ojja kulya ku
ku mushomo gw'embuzi oli okukisambi ky'enkoko tojja kirya kubanga weeriteza amanya vaayo nawe obeere omuzira ng'oddawo abasajja abalemedde mu buyinza kati gwe mulimo gwensinga okutegeeza bannayuganda nti buno obudde bwakuteekawo mbeera yonna etamenya constitution etakontana na kisemateeka nga bwe bakola tuyite mu constitution tudemonstratinge okulaba nga tusigukula gavumenti ya NRM nowunzika ng'ogamba nti olunaku lw'abazira gulukuyemu ebituli lukyalirwa abazira nze sirukirwa era gavumenti yaffe gwejja situjja kuleka kalenda nga tuteekako kinaawe abantu abamenya amateeka ne batuleetera ekizibu abantu abatta abantu olwali waliwo abaalwana famire yonna neesaanawo naye ng'olwalira kugamba sifunangayo wadde miliyoni 10 mu gavumenti eno kunsasula naye ngaebyange byagenda loole yange yagenda ente zaffe zagenda oba kitegedde emmwanyi zaffe twaziwaayo nebazitwala abaana baffe baafa bakadde baffe baafa naye nga tafunangako kyafunye oba kitegedde kyeŋŋamba kakati abamu abatono nnyo akabatuwe kati akatalina kyekafiirwa nga nemubuuza mu layini yewammwe mwafireyo baganda bamwe bameka nga talina n'omubuuza mu byobugagga byewateekayo bwali ova mwankola eri oba bwali ova eruddawo nagiwafuutuka nojjeni bwero waleeta byabugagga ki biwafiirwa nga tiwali bebaganyiddwa mu keeki yaki yeggwanga kakati nze ŋŋamba ekyokulabirako nti omuntu ofuuka omuyekera guba gwanaggomola aba alidde mu nsi y'olukwe era musango aba agenda kukalabba oba kusiba mayisa oba ntegeera bulungi kati gwe olwaliro nkugamba nti we muzira naffe tuyingira ensiko naffe tunoyeze mu nsiko osanga naye wonoyingira ensiko kinakufuula omuzira naffe nayingira ensiko okulwanyisa okukwata kinafuula omuzira kale ffe tuvumirira ekikolwa ekyo n'okukuza olunaku olufaligana bwe luti sebo kati nvaayo era nga yensonga yemu yensonga yemu gyetutambulirako njaga okutegeeza bannayuganda bebase kubanga mission olwaliwo egavumenti ya NRM gyekulembeza kwe kusanyizawo dde abannayuganda ng'etwavuwaza mu njavuwaza embi ennyo kubanga kino kibabuulya baganda bange ne bannyinaze nabo bakadde bange abanzaala ne basengange bamama bange omuntu omwavu aba talina puroguramu yonna omuntu oba oyavuwala ebintu bingi nnyo byoluzi nga byoba olakinga okutegeera kati obwavu buno obuli mu ggwanga buteeketeeke Mwai Museveni yateekateeka n'amanya nti kutukuba bwati buli mwaka Mwai Museveni aba ne puroguramu gyakuyamba na Uganda okutufuula ng'eminya mu nsi yaffe buli mwaka aba ne puroguramu gyaleeta etuzza wansi buli mwaka Mwai Museveni aleta puroguramu kuba etuzze wansi twavuwale yensonga lwaki olaba olwaliro Kampala ekibuga Kampala ekinene nnyo ekibuga ekyeggwanga ekikulu bwe tuba tubala banayini bizimbe era abakubiddwa mu kooti ekibiina kya Kasiita kyawabidde ebibiina abantu abagaga 14 nga bebeefuza ekibuga kyonna bebeefuza ekibuga abantu 14 bawabidde abalina za keeti ezipangisibwamu ki abasuubuzi era nzo balina emitwe eminene egyemputto ennyo abatategeeza dda muntu nti omuntu alibadde n'eddembe mu nsi ye kiki lwaki ndeeta ekintu ekyo ekyabagagga 14 Mwai Museveni ye bw'amanya nti ku buli 100 basitizeni ba Uganda 100% bw'omala okugatta 100% 100 ku 100 nti bannayuganda oteekwa okugyamu 1% nti ye muntu alimu omugagga alina ku kantu 99% bonna bonna baki Mwai Museveni watu bakikola era program gyaliko ku ssaawa zino gyapanga yagipanga nga yakajja paka olwaleero kaseera tunda amakolero ga gavumenti najjawo cooperative z'eggwanga najjawo gavumenti transport ez'eggwanga najjawo buli kintu kyonna kyakiyamba munnayuganda era nga kirimu sente y'omunnayuganda ey'obujjajjaffe n'akisaanyaawo ng'agenderedde ng'anoonya obwavu kyendeetera epointi yamugikwate bulungi nti ayagala tubeere baavu nnyo ng'omuntu kasitobera ku kyalo ng'oli omu ng'oli mugagga nnyo naye ng'abasigadde nga nemunogaddodo tumulabawo ye lyessanyu lye kyendeetedde ekyokulabirako ekiri wano e Kampala nenkubuuza nti kati okubeera omwavu muli 10 mulimu omugagga omu kyenda mwena tuli baavu kyenda mwena tuli baavu nongamba nti kiba kiteeketeeke Mwai Museveni gavumenti akifuniramu waye ati wakifuniramu ye wakifuniramu
ebyobugaga by'eggwanga ali mu kubinyaga nga bwe genti ebintu naye bifuna malawo ebyobugaga naye yabyeza bwati yafuka property ye. Uganda is a property for Mwami Museveni. So nga Mwami Museveni nga president yali badde nga mukozi wabana Uganda kubanga ye president. Naye olwaliro Uganda property ye kya bugagga kye nga ye obontegera bulungi. Kakati kikyo ganti afunira muwa yashimanyi nti abantu betuna amalo okwavuwala teri agenda kumuvuganya teri agenda kuteekawo kintu kyonna kimulemesa kufuga ggwanga okuva ku bukulembeze. Tuteekeddwa kukola ki? Tuteekeddwa kubeera baavu nga kyayagala kyakola ki? Kyayagala kyetukola. Eyo programu yajja nayo kati gwa wakana ngo gasinteeketeeke katunula olwaleero muna Uganda yali badde agabirwa akawunga akavundu akamuwogo ate kuna atakafuna kile kintu twakamala emyezi 3 ndowooza kakati lockdown twakajimala emyezi 3 naye muna Uganda nze nga nkyalina mwana muto byenalabange waffe buddu ne bwe twali maze emyaka 2 twaliwo yali badde yeetaaga kufuna kawunga naye olwaleero omuntu nze kenyini nze wange gyembera tebanagabayo kawunga era nkaagala ndeka kyakulabira ku nkeetaaga olw'obulamu bwe tutambuliramu obubi bwe yatuwa ye Mwami Museveni bwatuleetedde oba ntegereka bulungi. Mwami Museveni jakidde Mwami Museveni bakoze ki bwe yatuleetera. Point gye ngendako yeriwa point gye mbazimbira mutegere bulungi nti Mwami Museveni agenda akuba 1 by 1 2 3 4 5 agenda akuba paka lwaliva mu nsi ne family ye kwata entebe ye bwatu bakikola ki bwakyetaaga okutuusa lwaliva mu nsi ne family ye kole ki ekwate kati takyatulumirirwa agatubeerenga ebiyenje ebiri mu kanisa kuba mu kanisa teberayo kantu kaliyo mu kanisa kiba kizimbe tugenda kusabala kugenda agatubeerenga ebiyenje ebiri mu ki kubanga ng'eminya gy'omu kanisa era kakati ekyokulabirako kyendeeta Mwami Museveni mugezi kubanga omusajja bwakira ku makya ng'ajja bba enkoko yo n'agitwala tozaga nti musiru abeera musiru olw'obutatya Katonda naye abeera mugezi ku lw'amagezi ge yakozesezza okukisitula enkoko eri n'agiddusa n'agikola ki n'agitwala. Kakati olwaleero Mwami Museveni atukwata kitulululo asooka nga bwe ngambye 1 2 3 agenda akuba nga bwe ngepa katuke gyalaga kati olwali ekyokulabirako nina omukaga gunadde naye manye obukaga bwe ngeri gyabufunyeemu saga kubugendamu nnyo naye yagambye nti bannayuganda tebaagala kukola. Namubuuza ekibuuzo kimu nti oyinza okugenda e Rwanda ng'oggyeko gavumenti okubagaana naye oyo osanga omunyarwanda ng'ali Rwanda ng'akutte ekigaali asusa ebikajjo Munnayuganda akikola osobola omusanga naye nga taliiyo tasobola kubeerayo ssebo eronda taliiyo kyotegeeza gavumenti nga tennaba kumugaana ye yennyini nga ye omuntu tasobola kukkiriza kususa bikajjo kukwata ku kigaali alaba nga aliwa wansi nnyo. Kyotegeeza nti yo tewaliyo emirimu egyo eminafunafu sebo abantu abali e Rwanda kubanga jjukira waliyo naye abantu abeeyiyo bweriya sebo kyekunyonnyola nga nkiddemu bakiwulire bulungi. E Rwanda tuyinza kusanga musajja ng'akutte ebikajjo ng'asusa ateeka mu kaveera kuba gavumenti yakagambe temukkiriza naye ye yennyini ebanga emukkiriza tasobola alaba nga wawansi. Naye mu Uganda omuvubuka bambi asoma ne senior 6 n'omusanga asusa ebikajjo ku kkubo kubanga buli bwekyakola naye ayagala nnyo ensi ye ataaga kubeera otangaze ku nsonga eyo nange sooka ompuliriza bulungi nti oliza ekibuuzo kyo nga kitegeregese. Omuntu okutema ebikajjo n'abiteeka ku kigaali n'abitambuza ng'atunda 5 ogwo gwe mwoyo gw'eggwanga gwennyini naye aba buliddwa ng'akonye ku kisenge ne ku kisenge n'agamba ennafu ize ennafu kanteme ebikajjo bino banazalaba nga nsanga nze kasita naba nga nfunyeyo ezinagula akawogo n'indya ontegera bulungi point yangu kitegedde bulungi ekyo kiri mu Uganda nti bannayuganda tulina omwoyo gw'eggwanga lyaffe twagala nnyo okukola naye tukolera mu nsi ekulemberwa ababbi babalyazaamaanya abateetaaga tubeere mu nsi yaffe abaagala tubeere ng'ebiyenje nga kibaagala kiba tukola ki lwaki ndese point eyo kubanga yagambye nti abantu batunda pikipiki zaabwe bamanya batunda ebibanja byabwe ne bajja luddawa ne bajja okuvuga epiki mu Kampala. Mu Uganda yonna
cabinet ya Uganda cabinet ya Museveni bwe baba tudde mu cabinet ebateesa ebitalina mutone magulu mu Uganda okuva ku border ya Uganda okutuka ku border ya Uganda buli katawuni buli kaalo kalimu border naye baba tudde mu State House oba Ntebe oba batudde wa nyosaga bakunganya mu Kampala abavubuka okubeera abangi nga bavuga border bavubuka bayiiya kubanga eggwanga lyaffe timukyali mulimo gusobola kusitulwa muntu kati omulimu ogubadde gutandikirwako gubadde gwa piki ate omuvubuka atunda ekibanja kina gyanagula piki nze nganze kakensa era nga ndabula bakakensa bannange muberenga n'okumanya mulemenga kujja mulundi gumu ng'ensawo ze mmwanyi sooka odde mabega okole research olabe kati omuvubuka omugagga mu kyalo alina ekibanja ekinene alina yiikeegi yiikeemu asimbamu ekitooke n'asimbamu emmwanyi n'asimbamu muwogo n'asimbamu kamulali n'asimbamu omuyembe n'asimbamu epapaali buli kantu konna kali muki nga kwe kulina akayumba ke nga kwe kulina akayumba ke ng'alina n'omukyala ate jjukira nti okuzaala balina okuzaala kubanga bw'ava mu kulima wali abantu bali ku lwalaza obudde buziba ssaawa 2 baba beebase bazaala abaana alina abaana 6 mu kayumba wali ngambye nti alina yiika mu kyalo mugagga mu kyalo kya Uganda kati omuntu oyo alina bw'atuuka bw'afuna essira n'agendako mu sitenseni okulaba nga yeewola omunnyo n'asangayo bodaboda owa bodaboda n'ateekako omuntu n'amugamba ntwalaako wali ngenda kuwa 1000 agenda kimutadde omuntu agali naye bwe nfuna pikipiki eno nyinza okukola nyinza muningula ekibanja kino kubanga ekibanja tekikyamumala tosobola kulimira mu yiika emu mwaka ku mwaka nga mwojja ssente mwojja ekyokulya mwojja obujjanjabi mwojja ebyokusomesa abaana tosobola kati abantu abo okutunda bajje bagule poloti manya bagule bodaboda nabo baba balina embalirira kyogamba nti atunda eno yiika emu avuge boda addemu agule ekinene okusinga era mubabodaboda mubaddemu abafunyemu chansi abatonotono naddeyo naagula ekibanja kye n'ekisinga kyeyatunda n'asigala ng'ate omulimu ogwa bodaboda kolaki gutambula lwaki ndeesa ekintu kino kubanga nze ndi mugezi ate ndi mukugu naye Uganda olw'efitina lye tulimu abakugu baffe bali ku nguzi tekyali muntu akola kintu kyonna ng'akikolera ku mwoyo gwa ggwanga ayogera bandabe bampite kubanga waliwo ekifo ekimu kati omuntu bw'otuukayo ng'ebyobugagga okoze eki ng'ofuuse mugagga kati toseetula ekigere n'otuukayo ng'osiibula ng'oga nti nze ngagga wadde kati buli muntu okuva ku bannaddiini okuva ku bakakensa baprofesa okuva ku baani bonna bonna bakolerera kusinkana kifo ekyo tebagala kwogera kintu kiki kirungi njagala munkwate bulungi okutunda kyanya n'ogula pikipiki sigambe nti nkiwagira si kirungi naye nkulaze ekkubo wekijjira ekkubo wekijjira nkugambye omuvubuka omugagga alina yiika naye abavubuka abasinga yiika egi eriko abavubuka bameka 3 kati mbuli omuvubuka oyo bwanaabeerawo okuva ku Mande paka January paka December eyo nvuddeyo nina ekibuuzo kyemanyi okukubuuza ku eyo ensonga yennyini nga tunagivaako kubanga twalabyeko amawulire agasaasaanye mu babodaboda ku mikutu nga bagamba baagala kutandika kwekalakaasa sebo ngenda kujjayo esebo ojja kimbuuza mu maaso kubanga mbadde nzimba nze bima njogera point nga kakensa njagala okusomesa abantu baleme kubaba nakubamuuka njagala mbaleete nga mbalaga kiki kyembanyonyola ate nga bakirabako awo wenjija wennyini era wendi ati ojja okumbuuliza ekibuuzo ekyo ojja kuguma katambi kagende kawanvuwe naye nga tukoze eki nga tuggyeyo ekintu kati olwaleero abavubuka mwayi Museveni kambawo ekyo abatamanyi byafaayo byawano abajjukirwa mu mwaka gwa 2011 Besigye yawangula akalulu Kizza Besigye dokita Dr. Kano Kizza Besigye yawangula akalulu mu mwaka gwa 2011 era mwayi Museveni yakozesa ekifuba kyonna ne bawamba gavumenti ya Besigye mu bwangu nnyo nga bagiwambira mu Electoral Commission naye bwe yakyaza abakulembeze abangi abava mu Afirika okujja okumulayiza ekkololo mujjukira bulungi olunaku olwo Besigye nga tunga naye akomawo okuva mu kujjanjaba e Nairobi mujjukira bamupatira gasondi wano ogundi ono alina yitwe wano ku lawundi yemulago naye okuva Entebbe okuyingira ekibuga Kampala omuntu yakwata nga bulaba obusubi nga bulaba omuddo ku nsiko nga fena twaniriza Besigye nga wa Museveni waliyo baweereddwa ssente n'abakulembeze abaava wabweru era mu kiseera ekyo Kayihura olw'okutya ennyo yatunulira bodaboda n'abavuka ba bodaboda amaanyi ge baateeka mu kuwagira Besigye Kayihura we yatuulira n'ekitatta
Kayula bwatula nekitatta ne batandikawo ekibiina kye bayita 2010 ekya bodaboda ne bagula abavubuka ba bodaboda n'agenda akozesa kampuni simayi bagita kanikani n'afunayo pipiki ku gavumenti ku ssente z'eggwanga pipiki ezo za gundi CATV T bagitani TVS n'azireeta ne banakozesibwa abavubuka babaga babawola abala bazowola bwerere ne bagula abantu bayitirivu nnyo Kayihura n'ekitatta naye nga amaanyi gava President Museveni olw'amaanyi ge baalaga mu kulonda Besigye mujjukire mukyenjogera mukitegere bulungi mu 2 akaluka 2011 sokoleke mu kulonda Besigye kate eno nagula picha tazi waba boda nga tumaze okulonda bamaze okuwamba obuyinza anti yamanya kwa akalwaita kafunye kati nsonga kyate muguzisa pichi olaka tutegedde ngira kudda mu tutegedde kyenzira mu kakati eso bwe tumala okuba akaluka 2011 Besigye n'awangula eso Museveni n'awamba obuyinza ngakozesa Kayihura n'ebitongole ebirala Kayihura yali IGP ne bawamba obuyinza era Besigye bamuwambira n'emulago wano ng'ajja okugoberera ki obululu bwe olumvuga gwe bayita ayina yitwa yamukubira tia gasi yali amushe ne bamutwala Nairobi okumujjanjaba gonzizize babega abantu bategere bulungi olunaku luyakomawo okuva Nairobi okumujjanjaba Besigye ne Museveni lwe yalayira ekkololo ku kisaawe ekkololo era bakulembeze bangi abava mu Afirika okujja kukulayira kwe naye amaanyi gono bannayuganda twava mu bitundu bya Uganda byonna bitunula Besigye ku kisaawe Entebbe batukomya kubayita ababiri we twakoma abamu abala bakomya eno Kajjansi nga security etuganye okutuuka nenga twamunona era abamu babayise eno nakawuka ontudde mu sitole ennene ze balendeta mu abantu bagimanyi eri obudde bungi naye kyeŋŋamba mukumwaniriza Besigye nga tumwaniriza Museveni agenda kulayira naye nga alayira akaluke yabba kakati ne bamanya nti abantu bannayuganda baagala nnyo Besigye era yawangudde akalulu naye batunulira enamba y'abavubuka balina pipiki zetula bodaboda bonna beeyiwa mu luguudo olwo ne lujjula okuva Entebbe okutuuka mu Kampala mu Kampala wonna nga bodaboda tonaba okola ki era amasasi gaabaluka abantu bakwatibwa nga tulaga essanyu lya Besigye n'okulaga obutali mativu nti olalayira si ye pulezidenti kati bwe bamaliriza ne batuula Kayihura n'ekitatta Mwami Museveni ndowooza nga bateeseza ne Kayihura bateekewo ekintu ekiyinza okusikiriza abavubuka nti baddemu baagalaani Mwami Museveni ne gavumenti ye ne bateekawo ekibiina kya pikipiki ekyokugabira abantu pikipiki ez'amabanja looni baziyitanga TVS kati kitatta wayingirirawo naye Kayihura yamutaddewo ndowooza ontegedde bulungi okitegedde bulungi nga kati kyendeeta mu ekyo abampuliriza bonna abali mu kundaba bitunuulire eri gye nvudde mu katenda bino byenjogera nga bamaze okukakasa nti bannayuganda bangi abavubuka bangi bali mu motocycle bodaboda bali mu bodaboda abavubuka bangi kati Mwami Museveni okuva olwo najja ng'abeera atya kubanga akimanyi nti abavubuka ffe tulina obuyinza era bw'otunuulira gundi ye bwe yali asaba akalulu mu 8 dibeeti ye yagamba nti obuyinza bw'abantu abantu bateekeddwa okukkiriza enfuga gye beetaaga okufugirwamu ng'asaba akalulu mu 8 ng'akyalimba nga tanaba kukyukakyuka nga tibwali oba ntegereka bulungi kaakati n'amala okumanya nti abavubuka bangi bali mu bodaboda nga naye tatwagala era nga tayagala abavubuka abo babeerewo nga bakozi basobole okweyimirizaawo ate nga laba bwabagwamu omulundi gumu nga yeraliikirira nti bayinza okuvunika ki gavumenti ye oba ntegereka bulungi otegedde bulungi muganda namawulire namwe abampuliriza ekya Kayihura bwe kyabeerawo kitatta ne bajjanga bakiruka ne bakikwataganyako akaseera kitatta n'atuuka ate naye akomuntu naye ne kavaayo ate n'akola ebibye ne Kayihura naye n'akulizamu ebibye sente nizitambula nga manyi bo bali banguzi ba sente za bodaboda mwaziwulyanga nti pulezidenti asooka n'awayo miliyoni 600 mu kiseera ekyo nga batandika ekibiina ekyo batandika session eyo kati si kyendeeta kankikutule abategedde bategeera kati olwaleero coronavirus ono kati gwe bayita lwawula ntamu omuganda agamba atya ekyawula ki ekyawula entamu kati yalowooza nga bwazaakola misoni ze zonna okuva lwe yajja nti kati amaze okufundiriza bodaboda okuzimalizaayo okuzizikiriza zikole ki abampuliza muleme kulowooza nti bodaboda naye mulowooze ku bannyina mmwe ku bataata bammwe ku baganda bammwe abavubuka ba Uganda ompulira bulungi sebo kaakati
alowooza nti kino kati abaga omukadde akwasiza ku ki kati yalowooza nti ekira kino kyagenda okubaweera bagende basangewo ekyo kyenjaga okutegeeza bannayuganda bampuliriza kyenasookeddeko nga njogera nti nakyemalira nenvuga gyazatufuga ey'okutwavuwaza ng'agenderedde kati kiri gy'oli gweomuvubuka okubeera wuwo n'osirika gavumenti bwe tuba twogerawo oluganda olw'ebuddu tuba gavumenti be bafe abantu olwali ekiri mu amerika okiraba bakuŋŋaanye amerika yensi efuga ensi eno n'abantu bali ku street kati olwaliro gwe wa bodaboda bakugamba toweeka muntu mujja kutambuza coronavirus naye ng'ate takisi bamaze ozikkiriza emmoloka za mayika bamaze ozikola ki ozikkiriza emmoloka mayika ewaffe ebuddu twaziyitanga mitte ebiri omuntu ogutulako driver n'ogutulwako emabega fe tugiyita mitte ebiri kati omuntu atudde emabega eno buli ngeri yonna omukka ng'oggyeko masika eno bw'abassa obanga ayogedde ekigambo kyonna era endalwamu bw'obanga endalwamu tiwazisizza yamuyigemu n'abatambulira munda mu moloka olabanga ekutta olufu ate omukka oguva ebweru oba ogigudde omukka empewo eva ebweru bwejja bweti ekuba empewo n'etambula mu moloka mulimu bw'oba oggyeko ekyo ekyokukuba ekyomukka ogwebweru bwayogerera munda bwemma musirinze endalwamu muleme okusika mukka gwebweru era ogwamumwe gwennyini gonna gusiyalinga wamu naye ate bodaboda bw'oba otuddeko omukka oli gwassa buli mbeera yonna guba gugenda bugenzi mabega era njagala abatwa ku piki ogenderera ojja ofuna amaziga mu liiso ng'oli ku pikipiki tozina kulaba ziga we liyise liyita wano bekko nirigwa eryembwa nirigwawa ne bwe liba ddusu kitegeeza nti empewo bulwejja bweti esala busazi ng'ekola ki ng'etwala mpewo tiwaliiwo oyinza kugambira nti bodaboda egenda kuleeta coronavirus nti oyo asige munne atwale n'abalala ate mboloka nga zo tokoze eki ng'ate zo zitadde kyekiki nga ntwaliwo akakodyo kubanga abavuga pikipiki mbagambye bannayuganda bananga namu abali ebweru wa uganda mu uganda ennaku gye tuliko ebitundu 67% ebitundu 67 ku buli 100 bonna bali mu mulimo gwaki gwa bodaboda 67% bali mu bodaboda kakati olwayo ng'ogamba emmoloka zitambule bodaboda tizikola ki kekaliko enkulaze nti zuya zitya dda naye ng'anoonya azisaanyawo atya katulawo coronavirus byazze kino kyekiwenda katwala abakulembeze ba bodaboda nze mbawulidde wenagamba mugondera amateeka ani atagondya amateeka fena tugondya amateeka okwekalakaasa kiri mu constitution ya uganda article eya 29 clause D bagiteekamu kubanga constitution ya uganda erina article nyingi okuva kwemu okugenda nerabiddemu kubanga njiresi wano mu kiduka kyange naye kyenjijukira eyinza obanga eyingira mu article 3 oba okuyisaamu saa kugaba banemu nerabiddemu naye nga njiina era mbanjimanyi nnyo era ne wano wendi njiresi wali mu kiduka constitution nekyengeza kulaga nti article eri kumpi nnyo kubanga bwokebera mu article 3 naye nogibalanga eri ku 29 kitegeeza nti abagiteekamu bakozesa omwoyo gw'eggwanga bakozesa n'okunoonyereza ne baleeta ekintu nga kikoleddwako lisaaki ne balaga nti okwekalakaasa kirekeddwa okubeerawo mu butonde ne mu bukulembeze bw'ensi ne mu nsi okuyimirirawo twekamumaliriza ombuuza ekibuuzo ati kabi mundani bagiteekamu clause D ng'egamba nti omuntu anaabanga wa ddembe okulaga obutali bumativu bwe ng'akola ebintu bino nga yekalakasa mu mirembe n'ebirala bongerako lwaki ndese ekintu ekyo kati waliwo bayita nti bakulembeze ba bodaboda sina bakulembeze bewaŋŋamya kubanga omukulembeze ate okuba nga ali informed wuliriza mu uganda bannawe babalonda bennyini ne basalawo ne bagamba kale buuza ne basalawo ne bagamba tuli ba bodaboda tulonze Professor Kigundu yagenda tukulira ku stage eno gundi akulye stage eri benyine bebalonze ne balondamu agatta stage zonna ekitegeeza nti baba bamwesize nti mumanyi kakati sebo olwaliro luno
stage ezisinga obungi zino obukulembeze ba stage zibaka abantu 235 sibaba bangi bateesa ne bafuna obukulembeze naye olwaliro olutalo badde mu ggwanga wano kwefuna obukulembeze bwa bodaboda obwawamu nze siri wa bodaboda my friend nenze ndi mukugu oba kitegedde bulungi ndi muki ndi mukugu ate ndi munauganda agale nnyo ensi yange mu uganda noono mukesisi olutalo lodime yagamba tulonde abakulembeze batekiniko boogera birala ababodaboda abalina ebitongole byabambega abali mu gavumenti eno nabo boogera birala kati obukulembeze obwawamu baleme kukulima nze sooka obukulembeze bwa bodaboda njamu nkwate bulungi naye teri mukulembeze ayinza kugamba bantu nga bagakulaga butali mativu bwabwe n'abaga nti mwenyigira mu bimenya amateeka okwekalakasa tukuba kumenya amateeka nkiddamu abantu abetise emitwe egy'ensuuluulu abatagala kuyiga muyige oba mwette okwekalakasa dembe lya buntu eriri mu constitution ya Uganda ati 29 clause D kati wa bodaboda atalina mbaka mu parliament owa bodaboda atalina councillor ku district owa bodaboda atalina chairman wero shiwanu owa bodaboda atalina la DC agenda kutuusa yati dobozi mu mweno government abanakyemalira baliwulire agali tuusa yatya era okulituusayo okwe alina kwekalakasa banga bweyekalakasa wuliriza bweyekalakasa abakulembeze bano banakyemalira banampulira ziki bwe bajja kuvaayo bagenda nti abasajja kiki bawulire ensonga yaabwe kati ensonga njogeddeko kati nageba minisita ba Uganda batwali bateese ebintu ebitalina mukulama gwansi eno nkugambye emmoloka bataddemu abantu 3 fuwaffe buddu tugiyita mittemeka mitte 2 waffe buddu mu Luganda lwe waffe twagamba nga mitte 2 yayiseewo maika oba kitegedde etika abantu 3 abantu 3 abo bwe mwambusenga lwamu waggulu omuka gwe mwogera era bulaba munda lwamu gukwata olufu bwe mba musize ndabirwamu empewo eva ebweru efuwa bweti nekuba omuka guno gwe mwogera negusiyalinga mwenna bali mmoloka nimukolaki naye pikipiki nga odriver aliko omu n'omusaabazi omu omuka ogumuvaamu empewo egukubirawo obukubiza kugenda mu bbanga waki walala era nakwadde ekyokulabirako nti eziga bwe likuva mu liiso bweri nga tolina galubindi ng'oli ku pikipiki eziga lidduka ligenda lidda mabega era newaba okutte ebbalu olupapula booti nilikuva mu ngalo mudakiika giba lugenzemwa mabega kakati gwatasobola kuzuuka gwe munauganda nti waliwo iden agenda bodaboda zigwereddeyo kinadde nkulaga nti omusajja omugonatonera omugagga yagenda bodaboda batunda ebintu batunda banja bagula bodaboda gusi mulimo oba kitegedde bulungi baagala mirimu ekyo navudde ntuza mujjukire nga njogera nage bannauganda wosanga omunauganda asala amapaapaali naye ngaagala akole ki abeewo naye nga mumawanga gatwetolodde abantu betolanga balodi tasobola kusala amapaapaali gatambuza mu kaveera amasale tasobola naye munauganda olw'embeera embi n'okwaga okweyimirizaawo n'okubeera mu nsi ye nga si mubbi akola ki akikola kyengeza kutegeeza nti mukozi nnyo omuntu okutunda piki n'agula ekibanja si kiwagira naye babitunda olw'obulumi bwakola ki bwe bayitamu okubeezaawo obulamu kakati kye nkomawo ku nsonga eyo omukka oguli ku bodaboda tegulinawo okusiigira coronavirus kubanga omusajja baba alina kagundi otuzito tanaaza abantu be namunaaza mu ngalo nga tanaba kumutuuzaako naye guno omukka ogufumuuka guno tegulina kwesinkanira eyo nvuddeyo